wano ngenda tandika na kano omumpembe Yoseti bahabula otabasho mtanu wakalekezi yammibwa ensimbi mbitongole byonna IMF World Bank n'okwekalakasa ku mukozi wa Uganda yawubyeko olubulu lw'ekigere n'atandika okwogera n'omumpembe ayitibwa omwami gwe bayita Bill Gates mumumanyi bulungi nnyo ono yenanyini yakola kompyuta ate nga alina n'emirimu emirala emikusifu gy'akola mu bantu abasoma ebiwandiiko ebikusifu mwategeera buli ki omwami ono kyali omumpembe ono yagambye bw'ati olw'okuba nti bamumisiza ensimbi mbitongole byonna ate nga talina kyagenda kukola kufuna nsimbi kuba tasobola kuddukanya gavumenti nga talina nsimbi yakubidde omwami ono essimu n'amugamba nti ayagala amuwa ensimbi eziri wakati w'obukadde amuwa ensimbi eziri wakati w'obukadde 25 ku 3 ez'ensimbi eza Bungereza zetuyita pounds amuwe obukadde 25 ku 3 asobola omukola omulimu gwe bulungi nnyo nga ye omwami ono gwayagala ogukola mu nsi yonna ye mu Uganda ajja gukola agutuse bulungi olw'ensonga bana Uganda tulabanga ebiyenje basobola okufuira ddumu ne tufa ng'akozesa omululu n'omulugube ogw'okuddukanya gavumenti ekimpatira etaliiwo mumanyi omulimu gw'omuno omwami gwakola kati omumpembo ne bamumyeserere olw'okuba nti ayina ettima effutivizi enge ku bantu ba Buganda abaganda bakyali mu terms and conditions oba ku bukwakkulizo bwe bali mu kuteesaako n'omwami ono ku nsonga ezigenda maaso mu nsi yonna ez'ekisenyiga 19 mwe kye mwayita lumima mawuggwe ng'ono omwami agenda kukozesa omusikisa guno olw'okuba nti omwami y'omu ono yali mu sinaage eno ba sinaali eno ey'okuba nti bagema abantu mu nsi yonna okubagema okuba nti bakendeeza ennamba y'abantu bino ebintu omumu basaagala byogera ku mutimbaga guno naye ate neesanga mbyogedde omwami ono olw'okuba nti yategedde teragenda muwa ssente n'asalawo agende omwami ono amubuulire omwami oli agula ekirowoozo kyasobola okumuwa ssente noono omwami akole omulimu gw'oli omwami gw'ayagala mu kutandika okubagemesa kifuba nga teri yeesikuze ki yeeyagalidde kino bagenda kikola kitya mu bukwakkulizo omwami ono bwe bagenda omuwa obumu buli bwe buti nti omwami ono alina okukola ekisoboka kyonna okulaba nti agema abantu n'eddagala bagenda omuwa oba ddamu oba ffu nga bagenda kuzinda buli kyalo oba n'abazinze nga buli muntu waliwo balina okugema buli kifuba nga bagenda kukozesa ejje erya SFC era ambulance zigenda kujja ku kyalo okwo nga ziisa obuzinda luno mukalakasa zibategeeza muve mayumba gamwe mujje babageme olw'okuwonya ekirwadde kino naye mujjukire embuulire tefa yonna kino kigenda tandika era mugende ku byalo bisinga obungi waliwo emizindalo gino egy'okuleedeza obikyalo omumpembo ono yazitaddemu ensimbi mpya n'enkadde okutandika okubuulira abantu bagende babageme naye ng'ate kye babagema abantu bakimanyi kati nkubuulira munnange oba okyagala enkuyege zikkubira enduulu togeza n'owuba embaliga ng'ogenda okufumita oluyiso luno kubanga ojja kuba weeye agafumba mu mbogo ate nze nja kuba siriyo munnange kubanga atali kutambulira kusibira y'amenvu linda kiggweyo afumita mboobo nembuulire tefa yonna kati gwanaagenda ng'owulidde obubaka obwo ng'ate obubaka buno busasuliddwa munnange kimanye nti waliwo ekikendeeza abantu mu nsi yonna kati omumpembo ono okuba nti alina effubitizi alina ekko ku mutima olw'abaganda bo bagenda ekikola naye nga pulojekiti eno egenda omuweebwa ensimbi zino egenda kuba ng'ekola mu kitundu ekya Buganda strictly oba mu Buganda mukka kitegeeza ki bw'otuula kakyayiko ng'oli ebiberenge ku TV yawo oba ng'oli mu ddiro lyo n'abaana bo sooka weewuunye enseene tutwala luddawa abantu abatasobola kwewummuzaako kutuuka okuba nti bantu banno balyamu olukwe ofune ensimbi mu bintu ebisobola okumala obulamu bw'abantu gy'obeera nti gwe ku nsi kuno oliko lubeera nti ogenda kuvaako naye ng'ate saa yonna eyakwalula ejja kuba esiridde bannayuganda mwenna naddala abantu abali mu Buganda mwegendereze nnyo omulango guba kubiba ku rediyo ku materefayina ku bizindalo nti mugende mwegemese kubanga ono omwami kasita amala okukkiriza n'oli omumpembe ku bukwakkulizo bagenda basindikira eddagala erigenda okuba nga libakuba ku kyalo nga bakizingako obuzinzi n'amagye buli muntu bakutwala na bugisi bufungize nga kati okwegemesa kugenda kufuuka nga tiketi ya musolo abamanyi omusolo mugubuuzeeko engeri gye bagukwatanga baasibanga obuguwa obufuluma amakumi mu kitundu kino nakiri babakwata kifuba ne babagende bamasasula omusolo atagulina wasibiranga kugombolola nakino bwe kigenda okuba bagenda tandika okuba nti bazindako kyalo ku kyalo ng'okugema kwa mpaka nga kino kivudde omwami ono okubulwa ensimbi n'agenda ew'omumpembe oli kubanga alina ekigendero ekikendeeza omwana w'omuntu ku nsi gw'ataatonda amuwe eddagala balireete bali bakube ku kifuba kumbe bwe bakuba eddagala lino eyakwawulula eba esiridde kubanga mujjukira nabaga buli munnayuganda alina ekirwadde kye ng'omuntu kati basobolako kuba birwadde bino n'osobola okubanga osobola okudda engulu okujjako okugenda obugenzi ekaganga nga
katonda akulisivvinze ng'ogenze mu ngeri eyo. Omulimu guno bagenda gukola nga beeyambisa eggye lyabwe eritali mu ssemateeka wa Uganda erya SFC okuba ligenda kuzingako kyalo ku kyalo nga bakwata omu ku omu kukuba mpisa oyo bo nga bagenda kino bagenda kikola mu Buganda bwokka kigenda kubeera kyabuwaze nga tekiriko muntu yenna akkiriza. Kati nga bagamba nti buli muntu okwerinda sibuti entambula ensanafu etambula egaludde kiri gy'oli okuleka obulamu bwo Katonda bwe yakuwa okubukomya ku lunaku lwe bakkuba empiso kiri gy'oli okwerwanako oba okulaba engeri gye mugenda okukolamu ekintu kino. Naye nze mbagamba mu ssemateeka wa Uganda nga ne Katonda yakutonda akuzadde yakutonda butonzi mu lubuto lwa nnyoko oba omuntu mbozakitawo ne bakuzaala mbalayirira mu linnya lya Katonda awangaala n'awalamula ensi yonna temukkiriza bakolako bikolobero bino.